okwogera ennimi si kibi naye ekisinga okuba ekibi kwe kwogera by'otakola ki by'otategera ate nga tewali asobola bikola ki binnyonnyola. bw'oba ng'oyogera ebintu byogere ne Katonda tobyogera mu public. Omuntu yenna Bayibuli etulaga bulungi nti omuntu yandibadde ayogera mu nnimi yandibadde ayogera n'ani ne Katonda si n'abantu. kuba abantu tebabitegeera. Era Bayibuli etubulira nti wabaawo ayogera mu nnimi wabeerewo akola ki avuunula. Tutegeere kinono kyabadde akola ki kitegeeza kyagenda okwogerako olulimi olwo luba gye luli. Abasumba naye mulekerawo okuzaala mu basisi ate ne mubateekako ebbuba lingi tebafuna abasajja kyokka ggwe oli mu bufumbo. Abaana abo bamanyiira ozadde musisita omwana ate toyagala amuvimbe ono agala omubeezaawo ojjayo mpolampola era mpolampola mu bikomi ebintu ebyo tubimanyi tusirika busirisi ate twabakoowa. Basisita basiiba eno nga bayomba n'omukakkanya n'omuga tujja kwogera n'omukulu muli mu bituuti ate n'ekirala kino kankyogere. Bw'oba omanyi musumba gwe mutima gwo kimanyi wakola ku bwenzi tolina moral authority eyimira katuuti nolaka tubuulira ku marriage. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ekirala ekibaddewo Jerema ekintu ky'okkola etteeka erya marriage. Omanyi Parliament yala kukyusa mu tteeka lya marriage erifumba obufumbo.
so lyagala ligenda okufulumya etteeka nga tewali yemulugunya. So buli kitongole buli kintu kyonna ekivunaanyizibwa mu doketi eyo bakituukirira, bakiwa appointment nojja nonyonnyola ensonga zo. Kati nno munnange mwabo of course naffe abalokole mwe tuli, kubanga abasiraamu balina bye bakkirizaamu, bakatuliki kati naffe mwe tuli. Kati obuzibu buli ku kawaayiro kano wammanga. Abakazi balina kuwasibwa bameka? Polygamous marriage oba kusigala ku mukyalo omu n'omwami omu. Naye baagala ojja obannyonnyole best ku kitabo ekitukuvu Bible. Si bya palapasenti nze nje bba wa ndowooza yange, olina obbaakinga. Kati waliwo abasumba abaaliyo right now simanyi ebitambula naye ndi ku kye nalaba. Waliwo abasumba abasooka okugendayo bo ne bawaayo ekyabwe, ate basumba b'amaanyi mu ggwanga lino nti Bible tetugaananga okuwasa mukazi yenna, tetugaananga okuwasa bakazi basukka mu omu. Era ne bagamba nti omubaka omusumba yabagamba azirongaza omukazi ne mubeera n'abameka mubayisiza mu right channels, nti nkufunye ngenze mu bazadde bo bantegedde obufumbo butukuvu ne nkuteeka ewaka, ne wendaba omulala mufunye ngenze naye mu bazadde mulina mu butuufu n'omuteeka. Munjogere ennyangu nga tetwawukana nnyo n'Abayisiraamu. Aye no baba Abayisiraamu bagukale wakusiramu nnyo naye Abasiraamu tebakomagana bano tewali tteeka litugaana kuba n'abakazi bonna. Kakati nagenda obbiraba nga omukulu Sserwadda omusumba yaliyo nga babimugamba, kati ng'abagamba bamuweemu akadde addeyo yeetegeke ajje. Of course yarabishinga bye baamugamba ebyabasumba abalala bano abaali boogeddaga ebyo byo bikyamu. Tulina kubeera na muntu omu ffenna, muntu omu. Naye naagaba bamuweemu akadde adde baba mwenna ku mmeka simanyi nga yeetegese with proof and what amenyewo ebyabali. Kibuzo kyange kiri wano, Bible yeegamba kimuntu yamumaliki musajja mulala. Bible nga kale katusooke ku ekyo ky'obuuzizi osobola okukigaziya ne tutandikira awo. Nga sinnakuddamu ekyo kansooke ngaziyemu katono. Message eno eddeeba eri abasumba. Mwafunayo abalokole ab'emulugunya abagamba nti bawanga alina abakazi babiri ne tabalabirira. So kiddemu abalokole mwayinayo abasumba oba abantu bonna abakomplaininga nti bawanga alina abakazi babiri tabalabirira. Ekyo kyabasumba kansirike. Ekisooka mu byonna Bayibuli egamba ebya Kaisaali mubiwengana. Kaisaali. Etteeka lya marriage lituuka tuyogenda mu kkooti mu abasumba abasajja abakulu. Teriri mu kkooti. Bagenda bwawe baalaga batwala mu parliament. Era baayitibwa. Era eba kkooti. Basalirewo. Anti baayitibwa. Anti baayitibwa. Nga basoose complainingayo. Nsisuubira. Tebakomplaininga. Bano baayagala kutereeza mu tteeka nga omanyi ebya parliament. Baagala tereeza mu tteeka. Ne bayita bekikwatako. Kati ekibuuzo kati abasumba baayitibwa buyitibwa bannyonnyole pozishoni yaabwe. Kati ekibuuzo kyandibadde wano nti bayita batwala egundi yaabwe bannyonnyole position yammwe naye mugitwala waani? Aba abayita kati bandiganye ti tetujja kujja eyo.
Bannange parliament yaliwo ng'owasa mukazi wo gw'olina mu maka si yakolera etteeka omuwase ani yakolera etteeka eryo okuwasa eyasooka era wabaddewo eririwo waliwo eririwo abasajja bano balina kye bayisaawo sinnakutegeera Jeremaya kyolaba nange ontutte sipiidi kyolaba nkutunuulira sinnakitegeera tonnantegeera kubanga kyenjogera kwanze mbadde mmanyi omuntu we bamuyita awe position ajja kukugamba ffe mukazi omu musajja omu ye position yaffe kati mwabamanyi bye mukola ekituufu kyekyo mbadde ndooza kye baagenda okukola musajja omu mukazi atya omu ffe kyekyo mwabamanyi naye ffe kyekyo mbamanyi kyekyo kyekyabayisa just that kati ekikumbuusizza waliwo ate be tuyita abasumba batuukayo ne babyonoona ne bagamba of course tukuyite kwonoona mmwe abalina omukulembeze gwe mugamba mulina kubanga teri aggulawo kyaki nga tafunye empapula waali taliiwo era baziwandiisa nozanga oba NGO baziwandiisa lwaki temusooka ne mutambula ne muddayo ani abavunaanyizibwa kubanga buli kiba ne liida akulembera nti ono yatukulembera mu buweereza buno naye yatugamba ki lwaki tugenda mu parliament teteekerwa na kuyingira mu nsonga zino kubanga wagenda okuva entalo n'obufumbo bugenda okwonooneka anti parliament ekola mateeka agafuga ensi eno gye tulimu gy'ogambye nti eyina amateeka agafugibwa kituufu eyina amateeka agafugibwa n'agagitambuliramu naye ate si yetukolera okusalawo toba tuwasoma tubase babiri anti olaba ebayita kwayo tebimanyi etteeka kyolaba ebayita nti bannange abayisiraamu batugamba kino abakatuuki batugamba kino twagala pozitioni yammwe anti kati pozitioni yaffe ng'abalokole era serwaddawo enjo muwera credit kubanga abasiraamu we eryawo eribawe balifulumya nti munnanga abayisiraamu bo baliwa bali kubana so balyoke kati balina kubanga naffe tuli mu ggwanga lino Uganda tulina okubeeramu ne ekitwogera timunaye ku balokole wogamba nti oli mulokole etteeka ligamba omu oba musolo wa 10 kyo batuyita abalokole tujje tuwe pozitioni yaffe naye yaleeta obuzibu abalala abaddayo baali baagala ki babayita nga baani ng'abasumba mu ggwanga lino tebalina mukama waabwe tebamulinda kubanga nze kyemmanyi poliisi erina omwogezi tosobola kuba nowa information ati kati obuzibu bwe tuyina mu balokole tuyina ebiwayinga ebi nze naliko mu ofisi y'omukulu omu nayina Roland oyo we baakubira omukulu ono amasasi owe Canada mukulu n'atugamba ntunyumya nagaba kale badde wano bambuuza ku musumba tumbuuza katubazzeemu kate nze mumanyi nze simumanyi nze nebyabaddewo mbimanyi nze we yatugamba yaddewo mbimanyi tamumanyi nange era nze mbagambye mune sibimanyi nze mbitegedde n'obitegera mubimbuuzizza naye nga gwagamba bamupandooza ennaku nga 2 emabega nga abimanyi niyo responsibility siyamwogerera talina namana authority okuvayo kwogera ku ebyo kuba tebimukwatako naye oyo gwe tuliko ng'ate ye liida ayina okubimanya era agaidinge naye agambye sobola kibimanyi kakitegeeza tuyina ebiwayinga ebyo bina kati bano abalala bayinza okuba tebeegattira mu bino kubanga male omusumba simanyi sirishuwa naye ndowooza takkiririza mu bukulembeze bwa bano kati ayinza okuba yayitibwa mu kiti kirala kati confusion eri waffe mu balokole bayibuli tugintapulitinga mu ngeri zaffe za njawulo ffenna
buli muntu agisoma bubwe bigamba bitegeera bubwe. Kale kono yajja ne lwaka simanyi pasaswadde akulira simanyi bakiyita national baki maybe ne bano interreligious council kati maybe ne bano oba bayita mu capacity y'abalala tuzze kulwawe kati abasajja abaali bakambwe nnyo bagamba bano kimutubuzaabuza abasumba bavudde wano era ne bakootinga n'ennyiriri ze baabawa kati ate nammwe mujja mutugamba nti bikyamu kati ambuuzizza Bayibuli egamba ki? Bayibuli egamba omukazi omu kati bano babijjawa anti kati bo bano mwetera okumpa ku bunyiriro nga kati bano beesiba mu kanaakanyiriri bano beesiba mu bunyiriri ki batunula mu ndagaano enkadde endagaano enkadde teri yalina mukazi omu teri yalina muki ate nga basajja bakati Mukama ekyatuwekesa tube n'omukazi omu entalo abaana abo bawasa abakazi abo ekiri ezo entalo zibaayo Mukama kye yayagala ebintu bino yabinnyonnyolanga naye yayogeranga nnyo ku bufumbo naye yabanga ayogera ku kanisa kuba kanisa ekolebwa abantu bameka? Babiri, musajja na mukazi. Ekanisa mu mubiri ekolebwa abasajja musajja na mukazi. Najja mmanyi omusumba ali omu tannawasa. Kituufu tannawasa naye kyengezaako okutegeeza nti ekikola oba kikola bufumbo nayo kanisa. Ekolebwa abantu bameka? Babiri, si basatu. Kati okutugamba nti muwasenga omukazi omu bw'osoma mu Bakolinso ekisooka 7 yeyogera ku bufumbo bwokka. Egamba etya? Era etulungamya bulungi. Egamba nti bwe muba muwasa, era Pawulo alina watukana agamba nti bw'obanga olina mukazi wo nga simukkiriza nga kyokkiriza sikyakola ki? Tumugobanga. Bw'okubeera naye kimuyamba okukola ki? Okukyuka. Naye bwe kibanga mulaba nga kigaanye mwawukane. Ekyo yakyogera nga simukkiriza. Naye tajjukira Bayibuli etugamba nti Mukama akyawa abantu abakola ki? Abaawukana. Kati awo we wali ebuzibu awo. Interpretation ne kati ekintu ekiri wano Katonda kyeragezaako okugyategeeza abantu kwali kunoonya Katonda so si kunoonya bakazi. Obuzibu si bwa kunoonya bakazi. Obuzibu bwa kutegeera Katonda. Byonna byolaba biriwo just bali mu mubiri baagala kusanyusa bulamu bwabwe. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Mulimu tutalina kuwa na budde bulungi
ki nga tulina nnyo bimalirako biseera byaffe ate wasa abakazi 3 wasa abakazi 4. Of course bw'otunula mu bintu byonna bayibuli gyekulambika ng'era ekulaga nti omusajja gwe mutobaki gwa family gwa mukyala we kubanga era bayibuli era nti omukyala tafuga mubiri gwe ye wabula ku lw'omwami we n'omwami we tafuga mubiri gwe ye wabula lwa mukyala we. Era ne bagamba temumiŋŋana muleme kuwa sitaani bbanga muteeseganyenga okitegedde. Kati tuleme kutunuulira musajja na mukazi na mufumbo. Of course byetaaga bitunuulibwa kubanga bajja kukola ensonga naye tusooke tunuulire Katonda eyateekawo ye Katonda bwe mubeera naye abagamba ki nga muvudde mu kutaputa ebyawandiikibwa mu bukyamu ye Katonda bwe yajja yakugamba ki tubuulire nti Katonda bayibuli bagiwandiika bwe bati naye Mukama bwe yansiika nga yaŋŋamba bw'ati Katonda yaggamba ki bwe byawandiikibwa bwe biri agamba nti buli ayenda attibwe mukazi we bwe yayenda wamutta. Yesu n'agamba nti atakikola nko yabamukubaki yabamusooka ejjinja atayononangako nga teri ayinza kukola ki kumukuba kubanga bonna bakolaki boonoona. Yali kyagezaako otutegeeza n'okutugira si kulowooza marriage nakubwa kubeera nakufuna ssanyu lyawe yali ati singa tulowoozesa kubanga tunonya ekigambo ki. Abasajja ba Solomoni yalina abakazi 7 neki concubines mu Luganda babayita abandi baddenga bamalaaya baba malaaya bayinza okuyomba. Solomoni abakazi bonna yalina yabawasa talina mukazi gwe yatwalanga malaaya mu nnyumba ye bonna yabawasa. Tugamba yalina abakazi 7 eba concubines 3 abakazi 10. Concubines kye mu Luganda bulazi yabawasa awo banditugambye yalina abakazi 10 naye bakyawula bulungi abakazi 7 ndowooza tubatwale nga bakiyambi n'abakiyambi 3 naye ng'ate abakazi era ne gwe yalaba omulundi ogumu naye ate ku bakazi 7 era yenna gwe yayendako kituufu anti kakati bw'abanga yasobola okufuna abakazi 7 tuli wajjula nkakasa bukakasa alina okubaayo olwo yalabako omulujjo n'ataddamu mulabako. Kati ate abo bonna ng'agende n'akyalibwa n'abawasamu ate nga ye musajja akyasinza okuba n'amagezi kuba bagamba King Solomon yalina amagezi kubanga yasalanga emisango egy'ensonga ng'omwoyo wa Mukama Katonda amubaako naye nga naye bakyala ba bakola ki abalina. So ekikulu si kyakuba n'abakyala ekikulu kyakunoonya Katonda ye atugamba ki. Statement zammwe twaziwulira ennyiriri mwazireeta kituufu bazireeta ennyiriri weeziri era ezo ensonga zoowa Solomoni Dawudi bani bonna baabawa example Josefu era Josefu omulaba nti mu kusooka kwe muka kabaka yasooka mwetega Josefu n'agamba nedda sobola kusobya maaso ga Katonda wange oli mukama wange omukazi n'akola byonna ebintu byava dda kwetega kwava dda of course kwaliwo kati Josefu n'agamba nedda ne Josefu n'alindira Mukama ye kikyakola ki kyagamba. Kati omutwalo omukazi ono yeetega Josefu tumutwale nga bana basumba abatasobola kuwuliriza ddoboozi lya Katonda wabula ne bakola kye bagamba. Katonda abawadde abakazi kati ate ne kubagamba nti bawase omukazi omuteri ayina omu anti kati ekyo kyanjawulo. Yesu ze kyenfa kiki abo abakazi abasajja kituufu teri ayina omu era kizibu nnyo kati mu buweereza buno naye ate kituba twagala tukimanye nti netukusanga era oba okimanyi nti olina owookubiri mubalina eyo mu nkukutuuza mmwe n'okimanyi bagira ne bagira ekiteeka kino bagenda tugenda banabo nga bakyala basumba batuulawo katuuti nga 5 andi kati olaba wabana siwe tulaga andi kati ataawo babalina kutoola shaadu basiramuke nga batuulaawo bannange naze ne bakyala bange
bakyala basumba muyimirire ono kiba mukyala musumba katawo simanyi bakyala b'omusumba muyimirireko mutuweevingireko kati obufumbo bwonna kasita butuuka mu kategole eyo buba bufu kwaki ekituufu abasumba bo tewali ayina mu kizibu kati tugenda okujja okuweereza nga twazaalazaalanda abaana bakazi ab'enjawulo yes naye waliwo ababeerawo nga bo bateekeddwa nga bo baweereza naaba nga alina mukyala we atya era n'akola obuweereza bwe ekikulu kyonna kye tuyinza osooka otunuulira okuva mu birala byonna si kutunuulira nti bannaye abakazi babeere babiri oba basatu oba banna dda omukazi omu aba akola ki amala Pawulo kyagamba nti bw'oba olaba nga tosobole oli wadde okubeererawo n'obeererawo ddala naye bw'oba nga owulira omubiri gukubanja oli waddembe okukola ki okunoonya mwana munono okola ki awo ffenna we tugwa tewabaawo omwana w'omuntu yenna akugamba nti nze okujjawo ng'alina kizibu mulimu abalina ebizibu abalina ebizibu byabwe mwe tubaleka ekyo tukimanya naye ng'oli alisitedde bulungi health-wise buli kimu nagamba nti nze bannange nabita sisita bulaaza oba otulimba amazima go gali nti tulina okubeera nga niye olina omukyalo omu akumala mwami omu akumala okubiri oyagala waaki kale ekyo ekyamateeka banaakola amateeka amateeka bwe baba bajja gakola naye nga ekisooka mu byonna amateeka gonna mugakola ebiteeso mubitutte mu paliyamenti mukoze byonna naye musooke mudde wansi mumanyane eyabayita amateeka gakolera mu paliyamenti mmwe musooke mutuule muteese ekintu kitya bwe bababuuza mwogere nga mulina ansa etya kubanga ekintu kye twogera si kyabalokole bokka kiyamba n'abaki nabana abava mu busiraamu abajja gye mukola gye muli kati bwe muteekawo ekyo mugenda kuddira abakazi okubanga babagattira wa Anthony Jeno kuba Anthony Jeno agenda kubanga ye mulamuzi waabwe naye nga ate Katonda yandibadde ye mulamuzi wammwe ng'ebisobye buli muntu aloopa wa mukama musajja ono yakoze bwati mukama mukazi ono yakoze bwati naye kati buli ayita alo Anthony nzijaawo kati obufumbo buno bwasa buyingiramu omuntu ow'okusatu oba bugenze obufumbo initially bw'ababiri obufumbo bwandibadde bw'abameka kasa buyingiramu ow'okusatu tewaba bufumbo kasa obufumbo buva ku kategole y'abantu babiri ne buyingiramu ow'okusatu ow'okuna obuba tebukyali bufumbo just kiba kifuuse kidaala ekiteekesaawo ekidaala mu lujja abantu balabe ebibadde byekwesa ewala mubyogere mu bujjuvu bawitinesinge naye kasa kiva mu kisenge ne kijja mu public nti bannange mukyala musiime tugenda buli muntu yenna alina okukola ki okumanya naye wabaawo ebyama ebyababiri nga byammwe ate nakino kankiyiseewo eri abafumbo bonna bw'oba nga wali osobodde okubeerako n'omwana w'abantu n'omuzaalamu abaana tuleme kubanga tuvaayo netuddira obuziina bwaffe obwatwasooka okuba nabwe emabega netubuteeka mu public tubeeko ebintu ebimu bitumanya nti omuntu watuukira okuba nga akuwa omubiri gwe gwonna aba akwesize nagwo aba akwesigisiza ekyamaki nnyo tugezeeko okuba nga tukwekako ku bintu ebimu ng'abantu abakulu era ng'abasajja abakulu tubeeko ebintu bimu bye tuzibira waliwo akaseera kewalinga omulaba nga muntuufu muntu nga waddala bwe waba nga akaseera ako kaggwawo tokiteeka mu public gezaako okuba nga okiwumbawumba musigale nga communication ekyaliwo naye nga waliwo bitasobola genda muki mu maaso kubanga kizze obufumbo bwaffe buno osanga omuntu n'alangira n'omuntu ebintu ebyekiseera ayogere embeera kitegedde omusajja public n'avaayo n'abulaga nti mukazi wange abadde abeera bwati nobwati ayogedde byekisi tulekeraawo okuba nga tunoonya amawulire okutumanya n'okututegeera naye tukuume ekitiibwa ky'amaka
omuntu bw'aba yavaayo n'akuzaalira omwana otagenda vaawo naye waba avudde mu bulamu bw'ensi ojja kakati bati wamwagalako ate ojja kyesiimuulako olwokuba wamwagalako bwe tujja wa mukama waffe yesu kristo atunazaako obusamize bwonna naye waliwo kitasobola vaawo ng'okuzaala mwana wa muno mba mumaaso gatta omusaayi kati omusaayi ogwo olina okugulabirira olina okugufaako olina okufaayo ku ebyo by'owulira nga biva ku ntobo y'omutima gwo naye nga obikola ku kwagala kwa Katonda so si kwagala kw'abantu ne kano abasumba naye mulekerawo okuzaala mu basisi ate ne mubateekako ebbuba lingi tebafuna abasajja kyokka ggwe oli mu bufumbo abaana abo bamanyiira ozadde musisita omwana ate toyagala amuvinge ono agala omubeezaawo ojjayo mpolampola era mpolampola mu bikomi ebintu ebyo tubimanyi tusirika busirisi ate twabakoowa basisita basiiba eno nga bayomba n'omukkakkanya n'omuga tujja kwogera n'omukulu muli mu bituuti ate naye kirala kino kankyogere woba omanyi musumba gwe mutima gwo kimanyi wakola ku bwenzi tolina moral authority eyimira katuti nolanga tubuulira ku marriage ne trust swalako oba kati senga yandibadde senga ng'ate obufumbo bwamulema tasobola kubuulirira mwana kati obubuulirira kyokka bali mu kubuulira mu congregation olinamu b'oyendako nga babiri kati obuulira biki sitaani aba amaze okuziba omumwa kitegedde sitaani aba akuttemu so tukomye ebintu ebyo tebiba birungi kale kakati simanyi bwe tuyimiridde olandi tukyalina obudde kakati mu ngundi ze twayogera waliwo feedback zenfunye zifunye ku bintu nga 3 enjagala nabyo ttanye then tujja tutandikirawo ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Okay, atukyusiza mu kifo olw'okuba nga akasana abiki beera nga tujjayo vidiyo ennungi Samike ge mannya gange Roland Seruyima ku kamera yaliko JS munoonyeeko obeera ng'oli mulwadde eddagala kuwalya habo terina buzibu bwonna terina side effects yaawo soso ogenda ne bakujanjaba bulungi ekirala Yoshitech munoonye ku bintu bya kompyuta ojja kubeera ng'ate wisibwa bulungi nnyo naye mbagamba bannange tubendi mu kwogerako bakola bizinesi gendayo ng'olinawo ka budget togendayo ate oli kujja mu bizinesi ye omugambe mukama akuwa omukisa genda otutte ssente ate n'ekirala woogenda n'oyogera n'omu n'abantu abo kuba issues baziŋŋambyeko ne mukkaanya n'omugamba njagala kunzireba kino siri bulungi naye mu mwezi gumu akasente nkola ki kankaleese ate otwala eddagala ly'omusajja oba wakolera saavisi Yoshitech nakolera kompyuta ki ng'akwesize tuukiriza obuvunaanyizibwa
Kitegedde. Mwenna abali mu mbeera embi tubasabira mutereere. Mwe abafunye ebirungi tubagamba mufukamire wansi mwebaze omutonzi. Abasumba abaweza ba Katonda bakola ebituufu, Mukama abongera amaanyi. Mwabakola ebikyamu tetugenda basabira ssaala ya kaamulali nga bali bwe bakola. Tugenda kusaba Katonda abayambe mweddemu, kubanga ebiseera ebisinga muba temwatandika mutyo, muba mwakyuka bukyusi okujjawo nga mwe mutugamba mwajja ne missoni eyammwe. Omanyi waliwo omuweereza omwe yagamba nti waliwo message gy'ayagala okuwa, naye wanaawa message eyo abantu bagenda kutunda ebyayo byonna ssente bazimuwe. So akyategeka abantu kubawa message eyo. Tannagita bwe yagamba, naye nga yagita nti saamugoberera nze bwe bagiŋŋambira yali tannagita. Kati yagita tademanyi yagita akasente akafuna akasente abeere nako ekitali kikyamu. Naye nze nsuubira nno byovumirira mu kyaki, byogaana abantu nti lwaki temuddayo mu kyaki babbi, ate leka bikola mu kibiina kyo. Ogamba abantu nti tayisi mubi, mulekerawo okuwaayo esimaili ekimu eky'ekkumi biki ate nga gwe okisaba nga nyina n'obukakafu waliwo abakikuwa buli mwezi ng'obanoonya nako. Nze abantu abamu banatandika okwegaana nga nekyayi yaleeta obujulizi, naye awo sinnatuukawo ng'obajjukiza nako timunna eddeeti enaatera, ate nga gweojja mu kamera n'ogamba kikyamu, tekiba kirungi. Nange kineewunyisiza. Tekiba kirungi kuba okimanyi tayiti bamukuwa. Kitegedde. Era tomugaana. Ekirala, ekintu ky'okukyayisa abantu si kirungi. Onsanze n'omuntu wange, lwaki ate omukyusa n'akyawa Sami? Ate ng'oyigiriza kwagala. Buulira ekigambo kyo. Kitegedde. Ogenda okwekanga nga buli muntu gwe walina omukulu yamuteekamu ebigambo. Gwe lwaki tayimu ogimala nnyo kuba takuliiko? Naye ndabye ebintu bingi mu kusirika wano. Emyezi 2 gino Mukama nnyambi. Saagyetegekera mbu njaba sikola. Naye ate bwe gibaddewo njeyanzizza, Mukama weebale. Nina byentegedde bingi nnyo nnyo. Kakati engeri gy'okyawa omuntu olw'okubanga yajja ku Unique Media. Bwetugamba ate Unique Media obugibaako n'obukyayi bw'amaanyi. Era buba bungi. Okitegeera? Era ng'omuntu oyo omugamba vaayo babbi. Nange okolera sitaani. Kale empeera tujja giraba ffenna. Ate nze kyemmanjiri kimu, ndayanguwa okukola ku bantu bamu abanguli. Kiwedde yamwanguya mu myaka egi. Kiwedde yali waggulu eno ng'ali luzira lwa bubbi. Abantu bajja kubanja ebintu byabwe, ekyo nkikubuulira. Kale kakati bituzze twogera, waliwo binjala ottaanyeemu bintu biringa 3 njala obigattire wamu. Ekyokusatu nja kibuuza kyokka, naye ekisooka njagala ottaanye ku kintu ky'ennimi byagiramu abantu. Omusumba omu yankubirako n'aŋŋamba sikkiriziganya na Jeremiah, n'aŋŋamba okwogera mu nnimi kirabo. Era Jeremiah okugamba mutazikkiririzaamu era mbumbi si kirungi. Sooka ottaanye. Interpreter tumwetaaga ddi? Kakati ekintu ky'ennimi ekyo bana nsooka okwebaza Mukama ku lw'okumpa ate omukisa okwogeddemu okwogera ku kyeko ekyo. Ekintu ekyo nakyogerako dda naye kankiddemu kubanga tetusobola kuwakuwa mu bubaka bwa Katonda. Interpreter Sami wano wendi twogera olulimi lwe lumu.
kyenjogera okiwulira nekyoyogera nange nkikola ki twetegeera naye bwe tubanga tetusobola kuwuliziganya mu nnimi ebbiri twetagamu interpreter ategeeza omu ku ffe igwe omanyi kyentegedde ate nange mmanyi kyokola kyotegeeza nti ennimi zino tuzoogera okusinziira ku Katonda ki kyabatukoze ki kyabatuwadde. Twasoma luli mu bikolwa by'abatume 2 okutandikirawo okweyongera yonna wansi twasoma ku nnimi Mwoyo Mutukuvu yakka ku bayigirizwa ne boogera ennimi ne buli ne weebuuza nti tuwulidde n'olulimi lwewaffe bagedde boogera mu lupaaza n'oluki ng'ennimi ze bayogerwako zaali zikola ki gyeziri era Bayibuli etugamba nti buli ayogera mu nnimi ayogere n'ani ne Katonda. Ennimi sigana nti teziriiyo gyeziri naye ozoogedde n'ani? Okwogera ennimi olina okuba ngu ennimi bw'oba olwogera nga nze siruwulira lwogere gwe wekka mu kyama ne Katonda so kiba between you ne Katonda nze biba tebinkwatako naye kasita nkuwulira ng'oyogera by'otasobola kuvuunula ekyo ate kinkosa kuba naddamu nti amiina nga siwulidde ekyoyogera. So kitegeeza okwogera ennimi mu congregation nga tolina interpreter kuba kati oba oyoze n'oyanika sami ekintu kyonoonese n'essaawa zaakakati waliwo amasomero agayigiriza abantu okwogera mu nnimi. Ennimi kirabo kya Mwoyo Mutukuvu tebakisomesa. Waliwo abasomesa abantu mu nnimi basomesa abantu okuyiga okwogera mu nnimi kambabulireko obwo bulimba mwoyo bwakukkako osobola okwogera ebintu by'otamanyi naye nga abaliwo babiwulira. Osobola okwogera ebintu by'otamanyi nga kituufu naawe obiwulira nti obyogera ate nga tovuddeewo nga wooli naye nga abaliwo babiwulira era ne babitapulitinga ne bagamba nti onadde ayogera kino tukimanyi ate nga naawe obitegeera naye kasita boogera by'otamanyi ogenda kwewuunya nnyo. Okwogera ennimi si kibi naye ekisinga okuba ekibi kwe kwogera by'otakola ki by'otategeera ate nga tewali asobola bikola ki binnyonnyola. Bw'oba ng'oyogera ebintu byogere ne Katonda tobyogera mu public. Omuntu yenna Bayibuli etulaga bulungi nti omuntu yandibadde ayogera mu nnimi yandibadde ayogera n'ani? Ne Katonda. Si n'abantu. Kuba abantu tebabitegeera. Era Bayibuli etulaga nti wabaawo ayogera mu nnimi wabeerewo akola ki? Avuunula. Tutegeere kinono kyabadde akola ki? Kitegeeza kyagenda okwogerako olulimi olwo luba gye luli. Luba gye luli. Kubanga tetusobola kuba na interpreter mu ggwanga muno nga wali olulimi lwatamanyi lwatawulirangako najja natuwa interpretiyo gyabajjemu ekyo. Kitegeeza omuntu agenda okuinterpretinga ekintu aba alina we yakisoma nga yakiwulira nga yakitegeerako ng'abimanyi najja n'atubuulira. Tulaba nnyo nga pulezidenti agenze Kalamoja eyo agenze Pakwaki agenze Luddawa n'abavuunuzi abasukka mirundi egi 3 bategeere nga waliwo ajja mu Kyapadola n'abawaza mu Luzungu n'abawaza mu Luganda n'azza mu Lunyankole n'abasigadde bakole ki? Bategeere. Kitegeeza ennimi zirina okuvuunulwa abantu bazikole ki? Musumba nali njogera naye naŋŋamba nti ekintu ky'ennimi nti waliwo Mwoyo Mutukuvu wateekinga ova olumu nebyoyogera olumu naawe nga tobitegeera awo oba olinyiddwako mwoyo mulala. Kino tukitereeze bulungi ogwo guba mwoyo mulala. Sitaani yeekweka mu bintu bingi. Katonda bw'aba ayogera ne Sami ayogera mu bintu byategeera ne biba birooto amuloosa ebintu byalaba byataddeko amaaso byategeera. Tagenda kuloosa ba North Korea ne bakola nga tobikola ki? Oteekwa okuba ng'olina lisaaki gy'obadde okola okulaba ba North Korea nti Katonda bw'aba atuwa ennimi zino era tosobola kuloota nga oyogera Luchina. Era oyogera Luganda oyogera lulimi lwo oba Luzungu oba Lunyankole. Tosobola kuloota nga oyogera mu Indonesia musimanyi Oluganda boogera bwe bati. Nedda ennimi tezandibadde mbi naye obuvuunuzi obuba mu nnimi zirina okuba nga ziwulirwa. Bw'oba nga tezisobola kuvuunulwa nga teziwulirwa gwe zoogere ne Katonda kubanga yamanyi byokola ki byoyogera tobyogerera mu public. Kati saagala oddeyo onyiige okanye nti ate Jeremiah ayogera ku nnimi n'azoogera. So ennimi tozirinaako buzibu. Tezirinaako buzibu naye kasaziba nga sobola okukola ki okuvuunulirwa
senga obanga oli mu congregation mu public bw'obeera wekka byammwe ne Katonda bibyo ne Katonda tebitukwatako tetutagana bimanyi naye bw'ojja gye tuli n'oyogera byotasobola kuvuunula ogwo guba mwoyo mulala naye wadde era biri wakati ne Katonda wo oyina okubanga ggwe naawe obitegeera wakati ennimi zonna abantu ze boogera ziwulikika era mu kuwulikika tumanya nti ono mulugwala era omulugwala wadda mu kasonda n'omuwulira nga yeekejja n'omubuuza ne wadde olaga mbadde nsaba kanadde omusanti kiba kinakunnyonnyola nye tulina abaweereza nga bwava ku kituuti nga kituufu audio video mwagikutte n'omubuuza bino kyaddwadde oyogera atamanyi atasobola kuvuunulira kati kiki kyenjogerako waliwo n'abakwata akazindaalo nga mwakatandika muto n'atandikirawo mu nnimi kyokka ate bwe bamuwa ssente agamba weebale nnyo Mukama akuwa omukisa lwaki kyo tokyogera mu nnimi nakyo kyogere mu nnimi bagambye nti bana neyanza Mukama akuwa omuki omukisa bali tweyanze kyogere mu nnimi kubanga akuwa ennimi tayinza kuba tokuba lulimi teyanza kyogere mu nnimi ogamba thank you so nze sikkaanya na nnimi zoogerwa nga tozitegeera era bwe mpulira ng'otandise okwogera nga mbadde mukwano gwo nzirako ebbali then bw'omaliriza byogera ntuddamu tukwatagana mu birala naye ekyo tetukikola ki temukwatagana sisobola kubeera wantu byogera bisitati bwontunda bw'oba onnaamirizaako bisimanyi so nyina okujja gy'oli twogere ku nnimi eziwulikika era ezaatuka omwoyo omutukuvu bwe yakka ku bayigirizwa mu kisenge ekyawaggulu yakka ku bantu bonna abasajja n'abakyala bonna abali mu kisenge kyagwe bafuna omwoyo muki era ne batanula okwogera ennimi ne bagamba naye bano nga batamidde nga banywedde mwenge Pawulo n'abagamba bannaye essaawa ziri 3 ezaki abantu nti banywedde mwenge naye bajjuziddwa omwoyo muki omwoyo omutukuvu ekyo Yoweeri akyogerako mu Yoweeri 2:28 okutandikirawo nti ebiseera bijja lwe ndiyiwa omwoyo wange balina omubiri abasajja n'omukazi baliwo omunabbi baliragula balikola ki byonna n'abyogera naye kati omwoyo omutukuvu bwakka takka na message etawulikika n'abantu balala kubanga era we twasoma luli tulaba abayigirizwa ba Yesu okuva ku Musa okutuuka ku mirembe gyonna nga boogera n'ebigambo waliwo omuweereza omu yagenda mu nnyumba ya Katonda bwe yagenda mu nnyumba ya Katonda n'addira ebikompe ebya Katonda baliko binyweramu walayisi ne bakolera muli obwenzi Mukama n'ajja n'awandiika n'omukono gwe ku kisenge Danyeri ne bamuyita javvuunule ebiwandiiko bali tebabikola ki tebabimanyi nga kabaka bamugamba obwakabaka bwo bwawuddwa bugiddwa kubanga ovudde ennyumba yawe kitegeeza nti Mukama tasobola kussa message tasobola kutapulitingibwa kubanga abantu balina okufuna information basobole okutegera Mukama abadde atugamba ki abadde ategeeza ki mu kino ye bwe tuwulidde ng'onayogera abadde ategeeza ku ki kubanga akuwa information aba akwetaaga njagala mbabuulire abantu bagendagenda mu geyeena naye nga yekkiriranya gwe sooka weebuuze olulimi lw'olina lw'oyogera olutegeera Katonda si wakusaba kutuuka kutuwa ntuuyo zitulukuke mbw'osaba Katonda Katonda si wakumala kunoonya n'odde n'okuba ebisenge n'obuukabuuka n'ojja mu essaati Mukama nedda Katonda tatunulira bikolwa bya mubiri Katonda atunulira mutima gwa muntu kituufu kyayogera waliwo alina essanyu nga asanyuse kituufu ng'azina amazina naye nga gava ku mutima ye yaba alina entegeragana naani ne Katonda naye waliwo abantu abakikola babalabe umuntu atuuka okusaba ne byatategeera n'asaba n'atonyerokoka entuuyo n'akatambala ne yeeyisaako Katonda si bw'atyo wabula Katonda tumusinza mu mwoyo ne muki n'emazima tuba tusinza Katonda mwoyo n'emazima tulina okumanya nti Katonda bwe tuba tumusinza mu mazima amazima gayogera geegalibwa amazima ye Kristo kati bw'abanga amazima ye Kristo Kristo tasobola kuwa bubaka bw'otategeera kubanga era obubaka bw'aba akuwa olina obutegeera buba bubwo obutegeere obanga si bw'abalala osobola obutegeera oba nnyonnyole
Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.